Ensasage Busiro East kati onalebwa Busiro East omujja yali mu kubimwa gy'abantu. Why? Emitawaana jazze ng'ate bonna basajja ba Kabaka. Anti edduka ekibabu kati aha ugairo bonna basajja ba Kabaka. Awo tugenda okutandikira tubalamusizza akalaba live ya Smart TV. Tuli wano mu studio za Smart Studios Stoko Smart TV. Omutesitesero omwanjuzi nze mu biru Smart the Music Commander. Atana kibiina kya byabufuzi kyendimu neki. N'omugenyi waffe kamuba ababuuzeko tugende mu maaso. Mbalamusizza mwenna abali ku mukutu guno ogwa Smart Studio. Mwebale kutulaba n'okugoberera ebyo byennyini bye twogerako kuba twogera bya nsonga. Erinnya eryange musajja wa Kabaka William Kibuuka azaalwe Bukandula mu Gomba. Agomba mbatumidde nnyo. Pause. Tuli ku Smart TV. Abayanjide musajja wa Kabaka William Kibuuka Kaalo ka Buganda ne mubiru Smart producer wa Kaalo ka Buganda. Butereevu. Kaakati nno bagamba mbu bakanaanisa akaagala. Busiro East mwensula. Okay. Gwe njagala ennyo mwasula. Ani gwe oyagala ennyo? Bamwita Sam Mathias Walukagge ekyo naawe okimanyi. Kitegeeze bulungi. Naye ekintu kye nneewunya nkowire. Basajja ba Kabaka bombi. Omu muyimbi wa Ssaabasajja Kabaka ne Bazen Poetics obuweereza abukoze bulungi. Ate n'oli munnamateeka era nga naye asinziira Mmengo. Awo ndabanga bagamba enkalu zinoonyeza obukongovvule. Enkalu abaagabye kaadi bwe bate bwe bakikoze bonna Busiro East abasajja abalimu envuumuulo omukulu Sseggona musajja wa Kabaka mukulu Mathias Walukagga musajja wa Kabaka nnyo naye bw'oba okyalowooza ku kaadi ate waliyo ne Katonda ebya Katonda byabisalawo bululu kuba ye kamala byonna omukisa gwazze nga kaadi mukulu dduka ekibabu Walukagga Mathias yagifunye. Kaakati okumanya Mathias Walukagga alina statement gye yakoze n'agamba nze okuba ntandika okuyimba nyimbye ennyimba z'opposition ez'ebyobufuzi ayimba z'opposition side okuva ku Uganda esaana kuviira naye emabega waliyo nno mu ttaka lyerinjaziira nnyo oba nalusangawo ng'aluyina butereevu. Kaakati ennyimba ezo bw'ojja ozitunulira bakoowu Ssentebe w'ekizinga paalamenti yaffe ndaba nga paalamenti yaffe yababuuza ow'oluzungu n'amanya okuteesa bombi ani yalisaanye okugenda mu paalamenti kubanga olaba nkobire kyemmanyi nti abantu bano tebalya buyigirize bwo balya buweereza bwo service delivery so kaakati awo oba otulambululira kigenda mugenda kikola mu kyalo wenda okulambululira singa mbadde nze singa obadde ggwana nanze ow'ekitiibwa Sseggona kuba ekisawe kyendimu nze kyabayimbi manyi omuyimbi kyekitegeeza omuyimbi tumwetaaga n'ow'ekitiibwa Sseggona tumwetaaga naye nze ebisinga obunene ku nze Nagga constituency yange bagiyita Buganda. Constituency bagiyita Buganda? Bagiyita Buganda kyentegeera okutegeera okwange kyentegeera ati bwe kijja ku mbeera eno kuba already emijoozi egy'okunoonya obululu bwa Sam Mathias Walukagga twamaze dde okujambala kituufu nga tugenda kutunula mu ekitiibwa kati mu kufunza bino ebintu nandyagadde nnyo abawi b'amagezi abaw'ekitiibwa Sseggona bamugambe tajja tumwetaaga naye kuluno tajja nti bw'oba weetegereza Walukagga enjija gye yajjamu naddala mu bino ebyokuyimba nze nkugamba ekyensinga okulowoozaako constituency yange ye bagiyita Buganda ennyimba za Buganda aziyimbye naye nze ffe tukulidde mu kiseera kye kimu ne Walukagga ekyasinga otwagaza ebyobufuzi kyenva njagala ku luno kino kiyitewo Walukagga nno yali tabitegeera okusooka nembimunnyonnyola naye nga bwe tuba tunnyonnyola ku Buganda okusinga gamba gwe nubiyaniriwa Walukagga n'abantu ba Buganda era twayagala nnyo omubaka Betty Nambooze omubaka Ssemujunganda omubaka Lutamaguzi omubaka Muwanga Kivumbi omubaka Kasibante
waliwo abantu baka Kaddu Mukasa ne Lord Mayor nga bwe bajja kati kyatuuka ekiseera kuba ffe twalina ensonga era lwaki njagala Walukagga yaba yeesimba wano gwe ngenda okunoonyeza ka twalina ensonga enkulu ennyo nkunnyonnyola nti no Buganda nze constituency yange nganze Kibuuka abantu abo mu myaka nga 2000 aggwako okuva mu 2007 2008 2009 2010 twalina ekintu kye tubanja ndowooza okimanya awo twalina mayiro akenda ne tuba ne Federo ku bino byenjagala okutuma Walukagga nze ekimuntumisa si waawe kitiibwa mbadde nteesawo nti ankowire ensonga ya mayiro akenda ne Federo ogyogedde mbadde nsaba tusooke tugiteeke tugizze mu maaso awo abantu tubalaatinga olw'ensonga eyo ensonga nnene nnyo beeteeketeeke basooke basembere kubanga ngazi nnyo enafuyiziddwa nnyo mu bantu betwesiga ekisinga okunnuma ensonga ezo 3 nkugamba lwaki ngenda kuwagira kunoonyeza Walukagga akalulu naye mu maaso g'abantu nandibadde nkanoonyezaani Wakitiibwa Sseggona babona tubeetaaga naye waliwo ekiseera we kituuka ng'Owekitiibwa tatuukikako nze ku byenjagala ku Buganda nganze byemmanyi nga mayiro akenda naye ng'ate mu biseera bino abeera asobola okutuukikako ani Owekitiibwa yenna Owekitiibwa asigala wa kitiibwa naye nze nkukakasa ku nsonga ze nkugambye eza Buganda 2 sikyawulire mubaka agamba nti okufa n'obutanyagwa mayiro akenda tukaagala mayiro akenda mukyakaagala tukaagala mbadde manyi baakabaddiza ne Federo tujagala kati baddiza nkowire nze luwa nawulira omukulembeze eggwanga agamba Abaganda ebintu byabwe twabibawa waliwo okutuwa ettaka nti nene embuga ya Gombolola gundi ene embuga ya Saza gundi ebyo baabituwa naye ffe nga abaliwo olwaleero era naye ababaka bonna awamu nga tutwalidde wamu ffe Buganda Kabaka Ssaabasajja yatutuma ebintu bino ate tetwagala kwogeza nga Ssaabasajja buli lunaku ayogera atuddemu mayiro akenda tukaagala kubaka abazzukulu bajjajja baakaleka ababona abange n'abaliddawo Federo tujagala lwaki njagala Walukagga ono kuba mwesobolera nsobola n'okugumba ku gate ne mugamba tojja siwakolera appointment era mukulu Mathias Walukagga tugenda kanoonya ate tugenda kuwangula naye ebintu bino Buganda byeyeetaaga ekizibu ekibaawo abantu bava eno nga bagamba bagenda kulwanirira Ssaabasajja naye ng'eringa paasi bwebatuuka eri ffe kye twetaaga bamusomo gwalema wano n'abatutunuulira Buganda ye constituency yange nze gye nsiba nkunnyonnyola njagala Mathias addemu attukize mayiro akenda kuba akisobola ajja kibanja ensonga lwaki tumuweerezayo mu Parliament n'abamubanja ate mwangu okutuukirira Owekitiibwa aba muzibu era tosobola mugamba lwaki mayiro akenda tokwogeddeeko nze simulaba nko bukyambaawo kakati bw'oba tosobola kumugamba nti mayiro akenda nga kuba bw'omugamba nti nga mayiro akenda temukwogerako ajja gamba omulabye wakati ankubira ekigeze bw'oti ddira member of Parliament nga tomaze okumulonda amaze okulayira omutugeraageranyize n'omuntu akubye hiiti bakoowu bonna ndaba babeera ku page y'emu amaanyi gaabwe gabeera ku page y'emu naye ate owabakoowu ng'osobola omutuukirira nga member Parliament amaze okulayira tosobola mutuukirira naye ekirungi kono Mathias kwegamba bw'anaawangula tagenda kuba excited byanjawulo azaawangula emirundi mingi naye ekisingako obukulu bw'enkonkone wa Mathias Walukagga bwenti si bw'enkonkona Owekitiibwa ne bwabeera amaze okulaya okonkona wa muganda wo n'ensonga nze mba ku mutima ne ŋŋamba lwaki mayiro akenda tekwogerwako ensonga emu ebya Federo byakomawa Walukagga bye kati ebyo sisobola kuba Walukagga bwe mba mbimubuuza njijjayo amaanyi gange kuba ekyo kye ndowooza era kyenja kufa nga ndowooza ebyo nga biweddeko abantu baasoma bali mu Parliament nze eno endowooza yange nkugambye mayiro akenda ne Federo tubyetaaga ate tubyetaagira ddala ekinsumbu wano mu baasoma kyokusatu kyengatta ku bino ebibiri Uganda okubanga tuli mu ggwanga nga likasiru
olwaleero mwenna abatulaba wano mu Smart Studios tulina eggwanga nga likasiru nga tulina abantu abasomye era abasoma abalina amadiguli abasomye buli kimu. Lwaki ogambye eggwanga likasiru? Kubanga tetulina lulimi lwa ggwanga. Kyekiri nti nange nayo bannakibuuza nti lwaki omwana omunnayuganda bw'agenda kusomera Uganda bamukuba kiboko. Sivanachula. Kakati bwe tuba tetulina lulimi lwa ggwanga. Njagenda ntulire Walukagga Wanyemaya. Mugambe ssebo. Genda oteekeyo ekiteeso kyange kino wadde nkikolobodde mu nnyukuta ezitateredde. Naye twetaagisa eggwanga nga lirina olulimi lwalyo. Sifuddeeyo. Ne luba Lukalamojja, ne bwe luba Lugisu, ne bwe luba Ludaama, nga tukakasizza nti ffe bannayuganda twogera olulimi. Kyogedde kikutwala ku kino olaba nk'obwire ffe tutambudde Uganda mu ndongo yaffe okimanyi. Buli wootuuka osingana n'Abakikuyu nga boogera Oluganda. Abakalamojja boogera Oluganda. Abanankole baafukya ddala Baganda. Omuntu ekyo gwe bw'okyogera nti boogera Oluganda. Ayinza obutakitegeera bulungi kubanga oli Muganda. Njagala tukubaganye ebirowoozo tusobola kubanga tuli wano nga abantu basinga kwogera Lugisu eyo gye batambulira abalala. Abantu bonna abali mu kayumba kali aka Parliament batandika okulowooza ku nsonga zaffe nti nno tuli bannayuganda kiki tufuula bwe tutaba na lulimi lwa ggwanga bingi bye tufiirwa. Naye bwe tulitongoza olulimi ne tugamba nti nno kati Lukalamojja lwe lulimi lw'eggwanga lino. Ensi ejja kweggula nnyo kubanga n'omuntu aluyiga alina ekigendererwa. Naye kati tulina abantu abasoma kyenjagala Walukagga atwale oba atuuka eri. Nze njagenda mugambe ssebo tetulina lulimi lwa ggwanga. Kankubuuza nkubire. Ababaka ba Parliament bano be tulonda. Omanyi lwe lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bwaba tusaba obululu babutusaba mu Luganda. Lwaki bagenda okuteesa babeera mu kuteesa mu Luzungu? Anti kyekyo kati balina okutuula awamu. Ndaba ng'okutubuzaabuza. Okutegeera tebakupangisa. Okutegeera kuno tebakupangisa ate si kwa buwaze. Bayinza okubanga bye bategeera byebyo bya Luzungu. Naye eggwanga Uganda libanja olulimi lw'eggwanga mwezi ezimu kuzisinga okwogerebwa. Nze sifuddeeyo oba lulimi ki. Lutongozebwe tubeere national language. Era nziramu okugamba lwaki njagala Lukagga okumunoonyeza akalulu era wangule. Oba nkitandike ntya? Nze ndaba nga ateetaaga kunoonyeza akalulu. Kuba ndaba akalulu yakamaze dda. Ndaba yeetaaga kukuumira akalulu baleme kukakwatamu. Naye ate tumuwoninge naye tatuuke eri neyeefula ow'ekitiibwa. Tumwesobolera. Mwami wa Lukagga ensonga zaffe. Ensobi gy'abatakola tatuuke n'akyusa layini z'amasimu asigale ku zino ezaffe. Ezaffe. 0755999. Naye ne bw'akyusa. Nga nze nkugee constituency yange ennene Buganda n'ebintu ebiruma Buganda bye tusobola okukola ebyangu ennyo nti olulimi federo nze kasebi onjogerera ebintu bisatu. Twagala federo mayira akenda tukeetaaga n'olulimi lw'eggwanga oba omaze. Kino kankibuuza ababaka baffe twasindikayo okuva mu ndongo. Honorable Geoffrey Lutaya, Honorable Hiru Damani, Honorable Kayemba n'abalala bali mu music oba ne Honorable Rachel Magola. Lwaki bwe mutuuka bwe muba mugenda mu Parliament mutugamba mugenze kulwanirira federo mugenze kulwanirira mayira akende mutuuka eri temubyogerako n'akamu. Kati Magola bimugjeemu kuba ye mwannyinaffe waawa genda ne federo n'ebiringa ebyo. Anti kyembadde njagala okunyonyola ku ekyo kati kyadiba nze simanyi mu constituency yange tewali kintu kya ttunzi kati olwaleero. Era njagala kampeyini za mwami wa Lukagga zibeeremu ekigambo ekitibwa federo. Twetaaga federo. Ssaabasajja kyagamba twetaaga federo. Ennyimba ngazikubire zibanja federo. Anti kati akikole physically. Federo tugyetaaga. Twetaaga mayiro akenda n'olulimi lw'eggwanga weewa. Tosobola kutambuza kintu kyonna nga kikasiru. Ebisigadde tuneesanga mu lukuubo. Ebisigadde twesange mu lukuubo. Naye ssebo tofuuka omunene nnyo. Tajja kutugejja kubanga waakiri okwasa geeti emaya. Abantu bakimanyi lwaki bagenda kuteekamu kuba situako tetandise leero. Andi katankoberere kankubuulire okumanya nti mwami wa Lukagga wa amasannyalaze ge mangi ng'erinnya edduka ekibabu. Abantu bangi abazze bafuna kaadi n'abafunye kaadi ne lwaki ku mawulire yaliko ne kompitita we be bali mu mawulire bali ku TV bali ku radio be bali mu mawulire lwa nsonga abantu tebaatuwa mukisa. Abantu bannayuganda tebaatuwa mukisa.
kwekennenya biki bye tuyimba bitegeeza ki tebaatuwa mukisa naye bano abantu abawansi abaffe bamanyi kye tuli mugenda kunete okufuna ekibiina ky'empagira mu byobufuzi anze constituency yange bagiyita Buganda egy'ebibiina kati ababirimu bagasibwa ki bayombagana bakola batya abantu gwe bootunula kuba ffe twetandika Walukagga ava Kinyerere Kibuuka ava Bukandula ne tujja mu kibuga nga tutya n'okusala amakubo bwe twalowooza bye tulina okukola twalowooza twajjukira tuli Baganda era n'ebikwata ku Buganda tubiyimbye ntwala omukisa guno okwebaza omukulusa Misa Kisemakula omulimu gw'okoze munene abantu bangi abakuyigiddeko ku lwa Buganda kiki kyengezaako tewali yatutuma yayimba essanyu lya Buganda Kabaka njagala nyimbira omutanda olumanyi ndomanyi bulungi omanyi kyerutegeeza 2020 kakati twali bato kyenkugamba abantu abamu bagenda Misa Kisemakula yayimba essanyu lya Buganda Kabaka anti erese nyingi si lwero lwokka omwana wa Muteesa nalwo gyali omwana wa Muteesa nti nno Walukagga buli muntu yenna anaakola paalamenti ng'amuyita mudongo mu ngeri y'okujereegere naye Honorable Ssemujju Nganda kyebatandise okugamba lwaki gwe boogerako okumuyita omudongo bino ebintu bye tukola ffe twabikola abantu wansi ne bakkiriza omudongo balina kumukkiriza nti muwanguzi kiri bwekiri waliwo omudongo atalina byakoze naye bino ebintu twabitandika era abantu bamanyi bulungi Walukagga kiki kyekitegeeza ku lwa Buganda nze nziramu okuganja kujjanga nga kugamba okiikirirako nze constituency yange ye Buganda nti nno abantu kale singa owekitiibwa n'abazze mu kuvuganya kuno obamba we magezi gamba nga akkiriza aswalire eddala tebagezaako okutuyita abadongo mbu byakusaaga olunaku lumu lujja kukya anko ekyoga nti abadongo si byakusaaga olwa kasajja olunaku lumu lujja kukya ng'abadongo ffe tukutte ensi eno lwa nsonga bwe tulira mu programu zonna programu buli ayina social media wa platform amawulire ku TV gonna galiko bayimbi beereere kale oyinza okutulabanga abatayina nsonga naye abantu balina engeri gye baatutegeera ate tusemberedde nnyo abantu waliwo akasajja nakalabe ku social media kagambye tebane omuntu ayekiika mu ggaali ya Walukagga nze musaasira kagambye Walukagga buli myaka 10 ajja akuba abantu ebigo kagamba waliwo omugagga bifeekeera Samuno w'ebizigo yamukuba ekigo newetayimya n'amwesemu n'amuwunzika neweta myaka 10 Vincent Segawa najja yawunzika ali mu muzikiti nga musiraamu abulira njiri neweta emyaka 10 ne wajjawo n'agenda mu byobufuzi ye Hajabudu Shimbo lwategera nti onaza mwetadduka ekirabu n'akwatamu ebyanguwa n'agamba kati n'onazze abeera lwengo kati ajja kumuwulira abeera lwengo so okulonda kuno okwa Busiro East njagala abantu ba Busiro East batwesige lwa nsonga ffe ensonga ze tugendako enkulu za Bwakabaka ate tugenda zituukiriza okumanya tujja zituukiriza nkugambye nso ogenda ku geti ya Walukagga n'enkubako embazi ayagadde okunvunaanira Walukagga bw'abanvunaanyi ne bankwata ne bantwala eruzi era ajja kujja njijeyo kuba nze mba nkubye embazi ku geti ya Walukagga kubanga bye mutuma abimanyi bye njagala akole abimanyi era ate nga era bw'ataabikole okulonda okujja omwana wange ali ku university kubanga nja mugamba yesimbe nze sina bitabo nja mugamba yesimbe okulwa nsonga nkoye abantu okugamba nti Ssaabasajja Kabaka wowe magulu nnyondo awangaale nga bye tulina okuteeka mu nkola tetubiteekamu bannange nkubira n'aba MPs bonna bano Bakayemba Solo w'ekitiibwa Manya ajja kuyitamu ba Geoffrey Lutaaya kubanga ffe olw'okuba kye tudrivinga tukimanyi tukiteekako ne mukuyiiya tudde ku nsonga ya federo wano e Buganda tudde ku nsonga ya mayiro akenda tufune n'olulimi olw'eggwanga muleete ekiteeso tubiteeseeko muyinza ogali Kibuuka musosoze waliyo omuntu gwe bayita
Amoti ngabera Fort Poto. Laba ebirungi ebiri Fort Poto byolina okulwanirira obireete. Waliwo omuntu gwe bayita Balamu Baharagate nga weebunyolo. Baruhagare nga weebunyolo. Siga buli ebunyolo wali amafuta. Wane Buganda waliwo ettaka ery'ebbeeyi. Balamu bw'aba ayogera ku bintu ebyenkiza abantu baabwe balina okukayanira. Alina okupresentinga amafuta. Nga nange bwe mpresentinga ettaka wano. Mwoyo wange ngambye bw'ati nti nga bwe kiri nti ye Mathias Walukagga kyaweddedde eky'obuwanguzi agenda kulayira. Bw'aba mu biseera bino ebyokunoonya akalulu nga bwe kiri nti amaanyi gali mu bantu yeeveemu agende ku kampeyini z'abanne abanoonyezeeko akalulu. Ifa jatuleka yino ku ground nga tunoonya era ffe tusobola okumwogerako ebanne ffe tumanyi ebyevuddewo yenna bye tumwogerako byonna ne bw'aba taliiwo ne bw'aba afunye olugendo bisinga byaneeyogera Buganda ne bw'aba afunye olugendo lwa mwezi mulamba eno ku ground gye tuli abagambe mbaleetere gundi ne gundi tugenda kikola ate era tugenda kuwangula naye mukama wange muganda wange Walukagga ensonga gye nkukuutira Obwakabaka buno butuyisizza mu bitundu bingi mu bikone biwonvu bingi tuuka njagala olaliire obanje ebintu Ssaabasajja byabanja Ssaabasajja abanjiza ebintu naye abantu batuuka eri mugundi bakola bintu byabwe so nkwegayiridde tukutuma akalu tugenda kanoonya tugenda kuwangula yadde abamu batulabanga abadongo naye ensonga za Ssaabasajja tuzigguse tetugenda kuwangala ku nsi kuno myaka mingi nnyo tuliwo ekigero niye ensonga ezo tuzigguse bagambe Walukagga yalinye enkandaggo abasajja ne bagamba mayiro akenda tukabawadde okuma kino kye twogera nkola ekitufu nagezezzaako ne ŋŋamba kuba kati obwanguzi obusooka obwa kaadi abwe nagezezzaako nabadde entambula ekiro essaawa nga 2 nenjweta ne ŋŋenda ewe ku kikomera omwana yaba nakuŋŋamba etti omwana ajja n'alingizaayo yaggudde buguzi geeti n'ennyingira nangamba muzeeyi taliiwo tannaba kukomawo naye nga guddewo njikireza kibeere bwe kityo then bw'aba alayira abantu batalina kuleka nga alayira okumbira ku lusegere Kibuuka William Kalo ka Buganda Moses Rubwama Wamala Kyolaba Fred Seremba Mubiru Smart the Music Commander abo si bataano ine kojja kapo kaziwe kapo mu Lusero no mwali musitwago mwali kale be bantu mukaaga kati abasigadde yabamanyi naye abantu ekisinga obukulu ne bw'aba atulesse njagala akolera abantu tageza n'atuleka abantu ajja bakolera njagala akolera abantu ensonga Ssemasonga 5 Ssaabasajja Kabaka zakola ki zayagala bana abagamba nti no tuli badongo nze simanyi naye tuteekwa okulayira kuba obululu abantu bagenda wowe tunatuuka nakawuka bwe twafunangayo abantu bameka ebisaawe tubijjusa Kasanje wali watya nze nkulidde awo Kyengera mbagambe nti nomwe mwami sina na bagamba ab'Ekyengera mu kimanyi njagala ekyo ekyalo kye nakulirako Kyengera awo Masande wa Muzeeyi Buteraba Senga Christine Nansa waliwo mu Masanda Senga Christine Nansa mankutumidde Muzeero Kemundabiro Obugonvu abantu b'Ekyengera mwe saagala boogerako kantu konna kyataaganga buli box y'Ekyengera ekubyeko bweti akalulu ko twakamaze eddoka wangula era tusazeemu ekigamba nti omuntu asomye nnyo y'alina okukola ebintu ebigasa abantu ku lwa Mathias Walukagga nsaba oba wa niye kyensinga obbakakasa tugenda kuwangula akalulu kano kyaweddedde tugenda kuwangula era tulayire ni Mathias kyenkukuutira ssebo ensonga Ssemasonga tuleeta ettumba mbuno gwe geeti ebeera nedda ssebo ekisooka nkowire ekirungi mukama waffe kyalina agenze ettutumu aliisemu mirundi mingi tagenze mbw alina maaloganya ennyonyi azirinya emirundi mingi ssente azifunyeeko ekimala kati agende kutuusa bizibu byaffe abalonzi n'okulwanirira mayiro akenda olulimi lwa Uganda ebeere n'olulimi ensonga ezo 3 kubanga ekisinga okunnuma mu myaka egyo nga tuyingira myaka 2010 mayiro akenda kayogerwangako nnyo Federo yayogerwangako nnyo ababaka bonna nga omuntu ogenda okwesi kati babivaako ndabanga Haji Kyanji yayingiringa akirimu ennyo
nafa kakati bwe yafa abaganda bwe yafa abalala yafa nabo so nga tukomekereza ndoza mwami mubiru mwami walukagge ensonga za fozitegete ensonga ziri 3 damuzo ogerazi akitegere bulungi muganda waffe ate mukama waffe ate mukwano gwaffe best mwami Thamasi Walukagga okulonda kwawedde bwomala okulaya ntandika mu parliament wanika omukono buli lutuula mayira akenda tukaagala aka Buganda federo tumwagala olulimi lw'ensi lwa Uganda national language zensonga 3 kyakusatu kyembadde nerabidde ekyokuna ekisembayo kokasi ya Buganda ebaamu ababaka abavudde mu Buganda bebona abakiikirira Ssaabasajja gye batuula simanyiyo ekiseera kituuse mwami Walukagga ngo tuse mu parliament kokasi bwenebeera Gomba obulango bukubwe kuba mu ababaka mukiikirira ffe mutugambe ku nsonga eno n'eno abantu bajja kuva emaddu abantu bave ekyayi abantu bave Mamba abantu bave mu bunyomero bwonna mabo waludda wayi bajje balaba ababaka kubanga simanyi Buganda tulina Buganda kokasi nga tetumanyiwe mutuula ababaka kokasi yammwe mwogera ku byammwe kugula masuuti ffe tusuubira nti no kokasi ya Buganda eyogere ku nsonga yaffe bagambe nti Egomba omusana gwaka nnyo twetagayo ziddaamu eziwera kuba ffe waffe tuli balunzi twetaaga ddaamu eziwera naye wali weebuuzizaako kokasi ya Buganda gyetuula ate nga tumanyi nti eya NRM etula kyankwala kati kino kisalidde mu ntamu ono gwe tutumye waffe twagala kokasi ya Buganda etambula amasaza ga Ssaabasajja gonna nga tubatume nga tubalabako naye mwe temujja kuddanga eno mu esi mugambe nti no twasazeewo kiri kino ekya Buganda kikwata ku muntu abeera ekyayi kikwata ku muntu abeera ekyabagamba kikwata ku muntu abeera Nakasonga kikwata ku muntu bwe kubanga olukiiko lwaero lwatuula Nakaseke olukiiko oluddako lutuule e Bugerere tulabe ababaka n'ebintu byaffe ebituluma ffe abasajja ba Ssaabasajja n'abazaana ba Ssaabasajja bali ku ground tubagambe kino kituluma so si kokasi ya Buganda kubeera mu bisenge by'ababaka ba parliament ankowire mbadde nsaba nga tuwunzika program eno ku Smart TV competitor waffe omusuule y'akagambo oba jjenyo oba tajjira ddala kubanga mfunyemu ekirozo ekigamba nti bw'aba tayayenye kujja wano nga bwe bali ku struggle mbu baagala kujja gavumenti ya NRM mu buyinza waliyo ministries endala nnyingi ng'olinga awakana anti nze ndwawo okukkiriza kubanga ndabya ddala ebintu ebitasoboka buli kitandika era kibaako enkomerero gavumenti yejja kuvaako eruwa kyogateeveeko ati si kyangu anti kati gwe bw'okiraba naye nze ŋŋamba buli kitandika kiba n'enkomerero emyaka gye mmaze nga mweteekateeka nayo gye maze nga yenywereza yeesimba emirandira taproots naffe tugirina emirandira kyoba omanya naye ekikulu ennyo kiri nti ow'ekitiibwa kizibu bwe muwa amagezi mma neetumiikiriza naye ate kiruma nnyo okuba nga tugenda kumuwangula nze ate njagala obuwanguzi n'ekinnuma ate okukola ki okumuwangula n'olw'ensonga eyo ow'ekitiibwa akoze ebintu bingi era musajja w'amaanyi gino emyaka 5 mitono onalewo kasiba nti yakkiriza gino emyaka 5 mitono kubanga budda ku sayidi ye ebyamuguddeko yadde tabisuubira so buli lw'osalirawo ekintu mu paniki osobola okukola ensobi nze ŋŋamba gino emyaka 5 mitono yandibaddeyo ne tutamuwangula ffe asimbe mu mugongo gwaffe agambe nti bannange ono tumuwe amaanyi tumupushinga agende atuteeseze ate bino byenjogera si lwakuba nti ndi mudongo bya kisajja kikulu nja kulumwa nnyo wakati mu kusanyukira obuwanguzi bwaffe namulabi awanda omuliro Walukagga nsinga obukulu yayimba ne basudde ne Kasozi nga nkyasoma ekyo si kikulu n'atamanya nti eriyo abantu abasoma obukulu ekyo si kikulu n'abataasomerako ddala kubanga Bweyinda yatandika okuyimba nga alina emyaka 9 Daudi Bweyinda n'ababa Nsereko wakawulira kakasira mu Keruwero kati ekyo eky'emyaka si kikulu naye nze ntya nnyo okuwangula ow'ekitiibwa ate nga bwe birabika
ate bonna basajja ba Kabaka Abadongo tugenda kuwangula twawangula nga bwe birabika so munaku oba kyenta mu bulamu bwange kugamba omuntu bw'osalirawo mu panic okola ensobi ate n'ensi yakyuka okukakasiza n'abatulaba bakikakase osobola okunnyonnyola abantu nti olwaliro Alien Scheme ye muyimbi asinga amaanyi mu Uganda bw'okigamba jjajja wange mukyala Egomba akukuba omulawo naye ensi kyegamba kubanga yamanyi Vincent Muwonge yamuyimbira nnyo naye ensi kyegamba abatugaya nti tuli badongo tuli bazibu nnyo era kimbako n'agamba mbu n'ogirambula bw'omudongo oyo gamba oluyimba olwo banonye oluyimba lwakafeero sijaganya kuba nti nkuze abatugaya nti tuli badongo tuli bazibu tulina emikwano gy'abantu egiri wano kuba tugikoledde ate si ensi yonna muyina y'abawagizi wammwe tulina so kampeyini eyaffe muliro kuba kati ankowere kiriwo ekiti olaba nti gwe wenyini nga bw'oli awo okuba ekipaani osaako Kibuuka William yakuyimbira kalo ka Buganda azze kupozi otaddeko 5,000 n'ogenda ofuna abantu 1,000 kati genda ogambe nti otaddeko 3,000 otimbye ow'ekitiibwa waffe Bukomansimbi wagee mujje musasule mu mulabe bino biralamu era nebaza abalabi baffe bonna abanyumirwa Kadongo Kamu n'abanyumirwa ennyimba endala mwebale tulaga mukwano kubanga bye tutuuseemu ffe twajja tetumanyi na bwe bakwana bakazi olwaliro endongo tulina abaana abali ku university tujijje mu ndongo mwe mutubeereddewo mutuwadde emmere oluusi tetwasasulanga nga tetulina na ssente okimanya nkobere nti abantu abo ab'ebitiibwa bayinamu endowooza egamba nti temanyi na kuvuga mmotoka kubanga tebabasuubira nti musobola okuzifuna naye ekisa kya Katonda kituwadde ate kuno kino ekifo kino ekya Busiro East Katonda alina ekigezo kyaleese naddala mu Kadongo Kamu kubanga bagena bw'otuuka mu nju z'abantu zonna Busujju ne Bugerere abantu bawuliriza Kadongo Kamu kaakati nno Katonda yagambye n'omubaka kamubawe mugenda kulaba enkyukakyuka mu kuteesa kw'eggwanga kwanze ngubira programu z'abadde akola alina lobbying gy'akoze eya bajeti yabadde ku bwamme eya bajeti yali mu kawumbi kamu plus kati agambye eyingira obuwumbi 5 mu myaka ena giti ffe Kadongo Kamu tetusaaga kati kale lwakuba bw'okiwandiika ku boodi wali nti aba Kadongo Kamu tebaasoma naye bw'otutuukirira munda mu ffe Katonda yatuteeramu favor mu bye tukola ate n'abantu ne babikkiriza n'olw'ensonga eyo bannyabo ne bassebo ndi wano nsaba akalu ka Mafias w'Olukagga mukatuwe era tujaganye ate nga mugenda katuwa kuba mmanyi mutwagala Walukagga abantu bagenda kuteeka mu parliament manyi naawe tokirowoozangako naye sigala ng'oyimiridde nabo ate ekirungi abawabuzi buwe nkugambye nze bw'abawo ekigaanyo geeti ya Lukagga nsogikubako embazi kakati n'asalawo munnyonnyole bye mugamba oba agamba abasirikale bankwate banteeke mu kkomera ate ne bwanteeka mu kkomera era yaba agenda okunjigyayo so abantu baffe kye bagamba naddala ensonga za Ssaabasajja nze ndituuka kufa bwe nti nga ndi wali neesika nga ngamba Ssaabasajja Kabaka yagamba bw'ati Ssaabasajja Kabaka yagamba bw'ati Ssaabasajja Kabaka yagamba bw'ati ibimani mu biro nabwe kityo balabye Smart TV tubaagala nnyo tugenda kubaterawo ennamba zaffe ez'essimu abeetaaga okutuwaayo programu Smart TV yaffe nammwe ffe tuli bakozi bammwe ojja n'otuusa ensonga netugikutuusiza eri abantu mutusabire bagamba bwe kataligirya Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo omwana wa Muteesa